Gamukulu Kristo wali. Abalungi nsanyusa okubalaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale kujja mbaaniriza mu kifo kino nga bulijjo essaawa zeezo newankubadde ntuuseemu kolet dakiika 5 naye tujja zigoba tuzisange. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2022. Njagala okubeebaza olwa byonna bye mutuusizaako engalo leero, emirimu gye mukoze, bye muyiseemu. Olina w'oyita awazibu naye Mukama ajja kuyisaawo mu linnya lya Yesu. Mukama ajja kuyisaawo, si y'enkomerero. Ddamu amaanyi era ogume n'omwoyo mu byonna by'oyitamu, togwamu ssuubi. Share the video as much as possible tusobole okuba nga tugenda ku byonna nga bwe tulina okubikiriza byonna. Ab'omu Boston, Waltham, ebitundu ebiddiringanyeewo mwenna muyinayo okulaga obutali bumativu omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 28. Bannange mutukiikirire mwe munnyo gw'ensi, muli munnyo gwa Uganda bannange. Buli lwe abali ewaka buli lwe balaba nti abali ebweru tetwabeerabira. Ate by the way tubasinga okuba obulungiko. Kale tuli bubi, si ffe tuli obulungi. Naye ate ffe tubasingako kuba kati tuli wano embeera mbi naye firiji ejjudde enkoko. Firiji ejjudde enkoko, embeera mbi naye shopping ya mwezi mulamba yaggwadda. Mwezi mulamba buli kimu wekiri oba tozeemu kwata ku ssente olya n'onywa ne weebaka. Okitegedde, ffe tubasinga okubeera obulungi. Naye ssebo tubayambe tuli bubi naye ate bo bali bubi nnyo. Ffe kitubeeza obubi nti tuyagala kuddaka. Naye tulina obujjanjabi obusinga obw'e Uganda. Obujjanjabi wano obujjanjabi bw'olwanya obwatwala omusimbi omuyitirivu wano mbufunira bwereere. Waliwo omwana Omunnakenya yajja wano okukola. Atuuka wano n'alwala ne bamutwala mu ddwaliro lya wano erisinga obunene ng'ayina leukemia. Simanyi kansa w'omusaayi. Ne bamutwala mu ddwaliro lya wano ne bamukyusa omusaayi. Yakabeera mu ddwaliro emyaka 2. Alya, anywa ne kampani emuwa omusaala gwe gwonna nga contract bweri. Tagendangako kukola. Bamujjanjaba byonna leukemia. Kakati genda olwale leukemia ng'oli kiruddu. Ojja kutya ensi. Ojja kukakasa nti Uganda zaabu. Uganda tabbu. Gwe lwalira leukemia ewaka. Kakwerego Omunnakenya ali wano bamujjanjaba leukemia. Okitegedde, ffe tuli bulungi, ffe temutukaabira. Mwekaabire mwekka n'abaana bammwe. Ate ffe mutukaabirako ki abalina enkoko zaffe ezijjudde mu firiji. Wama ako kabadde kalango k'ab'e Boston. Tuyambe bannayuganda, ffe tetukyali bannayuganda. Wama tubayambe. Ate ab'omu Amerika bo mubakwate bulungi. Kuba bate bali byabwe bali ku planet ndala, ensi bagireka bambi bayamba buyambi, bambi mutuyambe mubeereyo mu bungi, tubeegayiridde. Katonda omulungi w'ekisajja abbawo omukisa nga muyambye ejjajjange oli ali wansi eri, nga muyambye afande Katongole ali wali ennaku emuyonka obutaaba nga yakuba emmundu. Ali awo yafuukira ddala Sekakwerege. N'ebiri ku nsi tabimanyi. Ate etteeka teribakkiriza byogerako.
nga 14 first lady agenda kubeera mu UK ate mu gw'omukaaga nga 3 mu gw'okutaano nga 3 mu gw'omukaaga nga 3 ogw'omukaaga paka nga 3 ogw'omusanvu si kyekyo tugenda kubeera Amsterdam tugenda kubeera Amsterdam nga 3 ogw'omukaaga paka nga 3 ogw'omusanvu so nayo temubulayo ne mu gw'omunana tujja kubeera USA ate ne desert safari mu Dubai safari desert safari byombi bye bimu so namwe muyinayo bambi mwenna abantu b'omu Dubai awo muyinawo obukuubagano naye mwandi bujjewo ne tukola kiri tusoke abanyankole tuyina olugero lugamba nti tubike ku bbi tukuule obutiko so mwabo mu Dubai awo mubike ku bbi mukuule obutiko tusoke tumalirize bino ebitwala Uganda mu maaso bwe tunaatuuka eri mu maaso nga revolution ewedde tujja bayita gwe naawe kiki kino kyali bukiti kakati mukakkane tugende mu maaso tugende mu maaso Maureen skincare kyekyokudamu bw'oba olina ekizibu ky'olususu Maureen ajja kukimala waliwo omwana omwangambye ndi wano deira Maureen yampe ebizigo naye weebale nnyo weebalire ddala okukuba akalango weebale okukuba akalango olususu lwali lwafuukira ezzike naye kati amuke si kyalina kizibu kya lususu so kakati gwale deira simanyi ani Riyadi wamma Riyadi nagamba kati gwe Riyadi togamba mama afa kuba UK bokka no nawe we Riyadi ordering owa Egypt Cairo ordering buli kimu kijja kutuukako mukama bawo omukisa olwaleero luno nze mbadde topic wonna mu barracks z'amagye wonna balina kye bayita Monday briefings wonna nze mbadde topic waliwo kakwerege eyefuula atumanye ennyo waliwo omuntu atandise okutweyingizaamu aba UPDF mumumanyi abaana bonna bagambye nedda tetumumanyi UPDF ju bakute n'obutambi naye bannaye Museveni guno omulembe ddala n'ogusobola waliwo IOC ojja kukwogera kuba ojja kumanya enkambi ojja kumanya barakisi eyo yonna mugifuuze nsirise ate ba IO bonna Banyarwanda naye mwe temusobola kuba IO oyo sasi mu mutwe mbw abaana bonna batya IO abaana bamulikodeze agambye waliwo kakwerege yefuula atumanyi mbw amanyi amagye yefudde atwogerera mumumanyi abaana bagambye tetumumanyi n'abagamba olumu yeeyita pasita ali ku mikutu egyo emigatta abantu olumu agamba simanyi mbuno pasita wamwe oyo pasita abaana ne babuuza ani gwe mutubuulira ani temumumanyi tetumumanyi n'agamba okay weeyiko muzuuli nedda bammanyi wabula UPDF zengalo zammwe UPDF mbaniriza bataata wamma mwebale kujja naye kiri mu kitwale mu maaso kubanga waliwo we kituuse Gideon Gideon wo mu Bible mujja genda musaleko omwana w'abandi omutogo bayita Gideon mu UPDF kubanga nkiwaba Gideon bangi wamma gwe Gideon ng'oli Gideon nga baali kutuuma genda osome ekitabo kya Judges essula 6 neyo 7 ogende ng'osoma olabe Gideon yakolera ki Isirayiri gwe oyinza okubanga gwasiimwe ng'oli mu magye nawe genda osoma obeere Gideon ow'omulembe guno okitegedde naye aba UPDF mbaagadde nnyo bakutte IO kiri awo kinvuma kigambe mbuno ndiho omugadi waliwo ekirala ekyomu nkambi y'egindi nkyera kigambye mwenze mbalaba naye mulowooza mukyansobola mumanyi network eri mu UPDF mumanyi ekintu ekizimbiddwa mu UPDF mumanyi abaana ba UPDF bwe babonyebonye agambye mbuno wamma agambye mbuno tetubalabirira kabana weeyiko muzuuli weeyiko muzuuli naye nga nawe okimanya abaana tebaalidde kyaggulo wamma mu kinyweze kiri mukitegedde kiri mwesirikire mwebale nnyo mwebalire ddala weebale nnyo mukama aba UPDF essuubi lyaffe lirimu mmwe mwalayira okudifendinga ensi yaffe okudifendinga bwe wabaawo aduuyi yenna ate mmwe mutwe abatendekera poliisi ye poliisi n'omuntu wa bulijjo mmwe mubeerawo okulumba aduuyi ate njagala mubeere nga kino mukimanyi njagala UPDF mubeere kino nga mukimanyi kino nti nkibabuulirwa okuva mu kamwa kange omwogezi wa UPDF eno empya sene enkadde eno ey'abakulayije nawa Kyagulanyi tunayo mupangaji
asenyonyi tunayo mupangaji. Walewisi tunayo mupangaji. Zaidi tutasonga adu yapo Uganda bado. Tujefunze. Mukitegedde. Wamma mwe musirike. Kye muba mukola muzimbe kiri kyeyongereyo. Bannayuganda olunaku lumu bajja kukuba endulu nga bawulidde nti n'abaana baabwe ekintu bakiwunzise nga bya ddala gweva ku bino bye bagiragira bino bye bateesateesa bino ebyabwe ebyokwewamba tubimanyi, naye ate waliyo kiri mukitege. Banaye kati batya UPDF abaana bababuuziza, wamma oyo omwana mumumanyi nti omwana ani? Naga waliwo omwana ali eyo Bulaaya yefudde atumanyi, simanyi mbuno aboogerera mbuno mubonaabona, wamma mubonaabona. Ne bagamba ataani abonaabona wano ffe tubonaabona. Ffe tutubonaabona, ffe tusinga Amerika okulabirirwa. UPDF bannange mbasiimye nnyo. Ate UPDF tubasonyiye ebibi byonna bye mutukoze, temuddamu tukola birala, ebyo bimala. Kati tuli ku kiri wabula mwebale. Mukimanyi nti mutabani wa Museveni okuva lwe yakuba tageti, okuva lwe yakuba Sabaawa eya mucaka taddangayo kufulumya sasi. Mbabuulira nze mwogezi wa UPDF, mutabani wa Museveni okuva lwe yakuba Sabaawa Kabamba nze yange nagikubira ekigo, nagikubira ekatebo ku nnyanja, nakakuba gundi Sabaawa ziringa 7. Anati nze nali afande in charge, nze nali instructor. Teka mu butesi ne kwa twa ejindi n'egindi nani nagenda. Okitegedde? Tebaddamu kubalimba nze nkugambye we nali mpassing out nga Museveni tannaba kugwa ddalu. Na passingira omulundi ogumu kuje na passingira Museveni bwe yampassinga out. Twali kiringente ku kisaawe 1993. Njagala yeegaane. Kiringente ku kisaawe Katende kiringente. Njagala yeegaane. Kati waliwo ayo akanyarwanda akugambye, oyo mwana gwe musajja gwo wansooka okuyingira UPDF okakasa. Wansooka okuyingira UPDF. Bakulese ggulo okujja onzalawa ompita gundi nno ndi ku social media njasama eyasembayo okukiŋŋamba bamukwata ne bamukuba ekiwome teekawo abiri. Ani Ndawusi yagamba omwana ali eyo namudda ku muntu atalina gundi amanyira baliyo tebalina byakola babonaabonera bweru bakakwerege. Osi yakyulo namugamba ovumye afande, namukwata namukuba ekiwome kunvuma nasasula. Linda UPDF kyegenda okukola. Anti onvumye lindo labe UPDF kyegenda okukola gwe Kanyarwanda gwe. Bubadde obunyarwanda nga obunamu barakisi nga 6 nze mbadde emboozi leero. Naye ekirungi abaana bonna bagambe tetumumanyi, babagambye tebaddamu kubeera n'amasimu smartphones. Tebaddamu kota baagala ove no ng'okooye nnyo otuuke nga weebaka tolina budde butunula ku smartphone. Naye mmwe mumanyi ekintu kye bayita omuntu. Wamma njagala genda mu programu y'olwaleero. Eggulo mwenna buli muntu angamba naye wire wakomye wali ku mpale ngejja tiwatubuulidde empale. Naye empale mujagaza ki ateera ekirala. Nabadde mbabuulira ku muliro Nabukadduneeza Bayibuli egamba nti basuula abaana mu muliro ne bavaamu nga tebayidde. Nga n'ebyambalo byabwe tebiyidde nga n'enviiri teziyidde. We nabaleetedde ekyokulabirako nga ngezaako okugira abantu abayingira mu muliro wakati ne batajja. Katonda ng'ayina amaanyi kye nabadde ngezaako okugamba nze nakalirira empale yange nejja. Nejja nenkera ku maki ningamba kati empale ngenda jambala ntya nga eriko v ng'omuliro gwe ekyatula ku kisiki wonna nga wayidde bwe wati. Ne bambuuza wire kiki, ningamba mama munne nabadde neebase awo kubafirwa nga nebase nga nkubyeyo omugongo bwe nti kubanga yajja eno ku kisambye eno emabega. Ne mugamba gundi omuliro ne gunkwata n'enzigi empale. Taata bwe yandaba n'agamba ekyo ekintu tekigatta wire. Empale tesobola kujja n'etuuka eno ng'omubiri mulamu. Mama n'amugamba omwana muleke, omwana yabadde ayidde, Katonda yatuyambye buyambi. Omwana wange omulaba nga yabadde ayidde. Taata n'agamba nedda ssebo, nedda wire jangu eyo empale yabadde ki. Mama n'amugamba kati omwana ayogedde. Omwana yabadde yeebase kati nga ekyoto kiri eno emabega. Kati omwana najja ebisanja ne bikwata omwana najja. Taata n'agamba nedda tebisobola kujja okugulu kulamu. Yangamba katulabe okugulu nga kulamu. N'agamba ojja kwogera.
ne mugamba tata nabadde nsaaga nangamba yugira ate sabyogera nabyogera namugamba mama wile kati oyo omwana omulaba ne banaye mama mukama akuwumuza emirembe atakuwe ne mama sikibamaliddeeyo naye Danieli bayingira mu muliro bo ne bavaamu nga balamusebo Bayibuli gamba nga n'engoye zaabwe teziyidde so mwena mwasigadde musigaza akantu ako naye wira omuliro guli guugwo ngumazeeyo obudde bwabadde bungoba nga saagala baliira budde twabagamba ku kintu kya accident njagala mbaggirewo gundi eno waliwo ebintu bye mbagambye waliwo omuntu eyabuuzizza Namubiru mukwano gwa Namubiru nnyo yamugambye Namubiru wamma njagala ombuulire Namubiru namugamba answers njirese kati nawe genda y'omubuuzo omulala ng'omumanyi genda omubuuze nti olwo olunaku lwali lutya okimanyi waliwo n'abamu abatabitegedde bakangamba naye ate ekyo tetwakitegedde mwe mumanyi bwe muba temwabitegedde mwe mumanyi buuza oyo akuli okumpi ataawulidde akubuulire kugamba mwe mwagala nze nzije nga mmukola ebigambo buli kyensanze nedda bassebo twabagamba ku accident wulira kino nange wira atakutya gwentya omanyi bino oyiro bye wagamba oyiro babusa banaye mulindeeko wedde emmotoka etuukawo nange wira atakutya gwentya omanyi bino oyiro bye wagamba oyiro babusa oba biki ebyo bye bayiwa mu kkubo abantu bafuna accident baabiyiye wano ku Kaleero ku Northern wedde emmotoka etuukawo n'ekyuka ng'edda gy'eva tukagoba wali olangirira b'e Masaka bokka kati awo bwe baabiyiye saawa zine kabanga lyesimbyewo ebyo munnange biri eka bannange wire bizannye kubanga naffe eggwanga lyaffe lituluma ebintu ng'ovudde ku Northern ku ttaawo ly'e Bwayise oyise wa Ssennyonga ng'ogenda otuuka ku ttaawo ly'omu Kibe awe bayiye ebi oyiro emmotoka zaagudde okuva ku ssaawa 3 ez'ekiro okutuuka ssaawa 5 ez'ekiro olwo lwe lunaku lulamba okitegedde kyankoze bubi nnyo nnyo naye nga byebyo ebiri ewaka byebyo bizannye mukitegedde bwe twogera ebintu tuba tetusaaga abasajja badidde ekiro ne bayiwa bi oyiro ku Northern bypass era obwedda buli ajja obubi gundi obwedda ajja obulungi ng'ekyuka etunula gy'eva ng'ekiri wali tubabuulira ebintu n'olwaleero eriyo egudde oba mbalala njirabyeko ebintu bino bya ddala muzza abaana ku ssomero mumekinga essuwa nti omusome headmaster akubuulira ekikwatagana ku ssomero ku security y'essomero waakiri abazadde mubongeremu buli muzadde ajja ateekewo omutwalo gwa security buli muzadde ajja ateekewo omutwalo gwa security awo gwo gubeerewo nga mutwalo gwa security nga gwo teguli ku school fees mugukaanyeeko bateekeko aba security nga 4-5 saawa 12 tewali muntu ayita kumpi n'ekikomera tewali ayita ku kikomera bwe biba si byebyo mugenda wulira emiranga kaakati tubeere nga tutaddeko aba security 4 side buli nsonda kati tulabe essomero bwe lijja tukwate aba security batubuulire essomero lyayidde litya mbabuulidde bannayuganda mwenna abali wano ku ASP Bible and Politics mwebale nnyo mwebalire ddala omwana wammwe Kitatta Nayiga atuuse e Uganda era bazadde be bamurisiivinze babeebazizza nnyo sijasobola kuba maloboozi gaabwe naye ntuusizza wenna ng'olina kye wakola Mukama akikubalire nti oyina omwoyo
gwe wa lokola oyina omwoyo gw'omwana gw'olokodde ogubadde gugenda okufiira mu Bawarabu. In fact maama we agambye essuubi lyali limuweddemu nga kati asaba mulambo. Waakiri Mukama n'omulambo gwange baguzzanga, omulambo gwo ne bataguziika. Kubanga Mukama ate omulambo baguziikeyo, gwa mulambo Mukama bagumpe. Nga takuba kafaananyi nti agenda kuddamu asisinkane omwana we banyumye. Naye olwaleero amulisiivinze era omwana omuwala nayiga atuuse bulungi ewaka. Katonda omulungi ow'ekisa abatuweere omukisa. Agambye yali aweddemu essuubi naye lwe najja nenjogera nembulira ku bubaka bw'okuddamu essuubi, toggwamu essuubi. Awo naddamu essuubi n'agamba okay, omulambo gwo gujja kujja. Omulambo gwo guteekwa buteekwa kujja kati essuubi lizeemu. Nedda omwana azzeeyo nga mulamu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Waliwo omuntu omu ali mu USA. Omanyi kodi ya USA tiisa. Omuntu kasa kubira nga akubidde ava US. Yakubira Omuwarabu n'amubuuza, gwe Muwarabu, omanyi wali owuliddeko ku musajja gwe bayita Kasimu owa nsi kino gye ani? Irani. Omanyi Kasimu owa Irani gwe baakubira Iraq? Omanyi ebyamutuukako? Omanyi bwe namubega bwe namukwasa namuweereza location, namugamba location yo yiyo, lemera ebintu by'omwana biremere, nkuteeke kulada, nkukuba ogubundu. Namubuuza omanyi nkukubidde kuva no ku FBI tu omwana agende CIA FBI giso osi ko musajja wangi kwegamba mwe matakasimu nange munoonya n'avuga emmotoka n'atwalayo n'agamba nayiga bagamba abantu nti ebintu byombi kuwadde kubanga ku kintu kye bakola Kasimu nga kodi ya US tena woganira kubanga bakabanga bagamba America etukubye naye Trump oli mubi nnyo. Mubijjukira ebyo. N'agamba okay, mwina ne location kwegamba ne location mujinera musobola okungoberera mukwate ekipasipoti kyammwe, omwana wamwe muwadde ekipasipoti kyammwe mundeke. Ningamba ekyo sijja kukyogera kuba njja kutegeera nti tubadde tubatiisa. Naye mwe mutuyita bakusaaga. Omuwarabu mumanyi bwakaluba ekyenyi, kati omwana atuuse e Uganda. Why? Omusajja tebamukola kye bakola Kasimu. Kati tulinze mulala. Waliyo omulala wano tunakwatagana bulungi naye ali eyangangala. Naye tunabanga tukwasaganyiza nja mubabuulira naye tumutaase. I salute mwenna abakikola. Mukama bawo omukisa. Waliwo omusajja omu ali eyebugerere. Bamuŋŋambye sayogedde naye bamuŋŋambye. True story. Abadde ayina ekete ya zoovu amapaapaali nga yalima amapaapaali ku sikwe ya mairozi zikomeeyo ajoga gatandise okwengera batandise okujja simanya ababona bagaggawale ababona basome ababona bavuwale bonna bakaabe bonna bafwe bonna ne bagenda ne bagalambula bagamba wamakati gwe wa NRM wewe iko NRM muzima twagala abantu abakola niba gundi bana Uganda batakola paka kati na mapapali you are going to eat the money za dollar, not even the shillings. N'abalambuza ne yewaana n'abalambuza ne bakuba ebifaananyi ne batwala ne bazza ne bakola batya bwagenze okukyanga nga mapapali gonna gakaze gonna. Naye ku kitundu baawulira ennyonyi ekiro ng'ennyonyi eringa ejjako amabaati. Ennyonyi ng'eyise ku ttaka bulala. True story. Kati gwamanye bugerere buuza kati ababimanyi babitegedde. Abadde atwalayo ba NRM ate abadde wa NRM nnyo yakola nnyo okulaba nga nakweddagwa. Feel the heat. Yakola nnyo okulaba nga babba nakwedde. Era n'agamba muwange yalidde akalulu. Kati ng'oyagala kusinisa ebinnyo gezogamye nti NRM oye. Amapaapaali gonna ennyonyi oba yageweeseeko neetuuzako yingini ne gakala. Oba yakoze eki nsonda ku nsonda gonna gakaze yeyo NRM. Wabula kati egenda kuwa emyoga ekitundu
afuneyo siringi ze 750 kubanga bagenda bawa obukadde simanyi 10 ekyalo kyonna bw'ogabanyamu buli omu afuna 107 naye amapapali gonna bagafuuyidde ne gafwa. Ngenze ku security alert eggulo nagenze okujja wano nga nkimanyi bulungi nti Bujinga ayinayo meeting. Yabadde genda beerawo misana ssaawa 6 ne bagyongerayo yabadde ya kiro essaawa zabadde 3 paka ssaawa 6 ez'ekiro ze bamaze mu eyo meeting. Bujingo, Kakande n'abasumba abalala babadde babiri batudde ne Museveni ne boogera ebintu bingi nnyo ku nsonga ya Muhoozi project n'ebirala bingi. Era babatumye okukwasaganya n'abasumba abalala bonna okwongera okubawa ssente bannyikize enjiri naddala mu bavubuka okulaba nga Muhoozi project etambula bulungi. Babagambe bagenda kukwatagana n'abasumba aba buli region ey'omu Uganda, Western, Northern, kuba buli omu alinayo attachment mu regions ez'enjawulo. Kakati yonna bagenda kutambuza enjiri eno, babakakasiza essente weeri buli kintu bakitambuze, abasumba babawo omusimbi basobole obutava ku mulamwa ogwa Muhoozi project. Era essente ze babawadde si za kubuulira njiri naye kubuulira Muhoozi project. Omuntu ajja kuyimiranga ku kituuti alyoka kubuulira obubi bwa Bobi Wine nnyo wabula kubuulira obulungi bwa Muhoozi. Bw'omala oweeyo ebiweebwayo oddeyo ewaka ng'ekikusimba kikusimba. Naye tokuba ssimu yange, gwe tokuba ku ssimu yange gireke. Gireke. Njagala oli omulala amanyi ekigenda mu maaso yakube tusabe Mukama ekisa abadde akituwadde. Mukama atambuza bigere bwe tuba tusabye. Wakira atambuza ebigere naye atuuka najja n'asumulula abaana b'abantu. Sagala kungamba naye ati nze nsabira wa Pastor Kakande. Kati mmwe mugende mu church musamba omupiira tokuba ssimu yange. Okujjako ng'oŋŋamba nti kakati otegedde ebintu. Wulira, bwe bamaze ekyo Museveni yagenze mu maaso n'okuteesa ne Bujingo ku byakalulu k'e Kenya. Mujjukira omusajja gwe bayita Ruto. Naye bannange Bujingo mujja mutegeera. Mujjukira Ruto bwe yajja e Uganda najja agamba nti Bujingo yalina okusaba ku mukolo gwe egindi Makerere nga baggulawo simanyi Ruto building biki. Era Bujingo ne yeewana nti ye musajja wa Katonda kubanga Ruto yamulonze okubanga yasinga mu Uganda mwonna. Ne gundi ne Gashumba najja n'amulonda n'agamba ne Gashumba ayogedde kakati nze nsinga. Waliwo enkolagana awo wakati waabwe era bayina abantu olwedde abali e Kenya ku nsonga ezo nga bwe ngendo bagamba bino ebintu mu biwulire bulungi. Bateesezza okubba obululu kwe bagenda okubba obululu obw'omulundi guno nga babbira Ruto ayitewo bugenda kuyita mu makanisa g'abalokole nga Bujingo ye coordinator. Era bwe mulaba Bujingo ng'agenze Kenya, ab'e Kenya bwe mumukwate mu mukuba omusekuzo ku mutwe. Bwe mulaba Bujingo ng'azze Kenya mbw alinayo olukungana mu mukuba omusekuzo ku mutwe. Wulira, waliwo ba pastors be bakolagana nab'e Kenya. Waliwo ekitundu obululu buno we bugenda okutuukira okusinziira ku bye babadde boogera. Waliwo ekitundu kiri niya Uganda naye nga kiri ku saidi ya Kenya. Bakiyita Adunguso. Is it Adunguso oba Adunguso oba Odongoso oba Adunguso? Waliwo amakanisa agali awo. Bujinga alinawo connection. Awo we wagenda okubeera ekinyusi. Bwe bavaawo obululu bugenda genda e Katale. Obulala bwe buvaawo bugenda kugenda mu kitundu kye bayita Kakamega. Eyo yonna bayinayo abantu abagenda okubakolera emirimu egyo nga diiru yawedde dda nga bwe bugenda okutambula. Naye buli mu layini yabaki
ya makanisa ya basumba kakati abe Kenya ekyo nakyo nkibawadde sagala mu manje njagala nzije Kenya nga temumanja kakati Gideon Moyi mu mugambe ekkanisa zaasabiramu oba ekkanisa gyasabiramu waliyo ekintu ekkanisa gyasabiramu agyegendereze mulimu ekintu kye bataddemu okuva e Uganda. Museveni yataddeyo ekintu mbabuulira Gideon Moyi oba oli mu Katuliki toddayo kusembera nkubuulidde toddayo kusembera bw'oba ogenda kusembera making sure nti ojjira mu kifo kye batamanyi nti gwaliwo akagaati akasooka omufaaza kaba akuwasa okumugambe kalye sooka okalye aliyo obulala awo nga buna akuwaako okutaano aliyo obutwabwe nkubuulidde Gideon Moyi wegendereze ekkanisa wulira Gideon Moyi aliko abantu abagenda omutambulirako mu bitundu bino wammanga okusinziira ku Museveni ne Bujingo. Waliwo abantu abagenda omutambulirako mu bitundu bino wammanga Kibera pipeline Ngala ebyo bitundu mulimu abantu be bataddemu naye nga coordination yaabwe yonna egenda kubeera woosabira ekyo si kikubuulidde pipeline ekyo kitundu kijja ekiri weebereremu mu mugambe buli asobola omutuusako oluswayiri olukambwe nze nkyaluyiga buyizi sisobodde ddu mutuusaako olwange tajja ddutegeera oyo simumaze ngenze ku Kahindo Otafiire tuviire ku baana bannayuganda kambabuulire mwegendeze bannayuganda abasajja babajoze nga mulaba Kahindo Otafiire ayina square miles ziweranga 2 n'okusoba Sekanyonyi Busunju kakati bakwata abaana b'ebitundu byeyo nga bava mu mipiira bava mu firimu batambuddeko ng'abantu sebo basuula ekiddo ne babakwata ne babateeka ku poliisi ne babateekako agasangosango enkera ne babatikka ne babatwala ne bagenda ewa Otafiire ne balima abaana ba Uganda ne bagenda mu nnimiro za Otafiire ne balima ne balima omwezi mulambo bata nga tebalabye mulamuzi tebagenzeeko mu kooti wabula kubatiisatiisaawo ate si be batya amagye si be batya poliisi si be batya biki ono alina kino ono yeesibye ogugundi bwati waliwo omwana omu ali waliwo nankuwadde yafudde n'omusirikale yamukutte ne bagwa mu kinnya bonna ne bafuwa n'abasirikale bafa babalimba nabo bafa bwe baba baganya okuwulira okujjako UPDF yo kati yakitegedde banaye buli weyita kuwa UPDF mubuuzeko bulungi bw'oba olina 100 abo abasajja bali bubi Museveni yabakwereza dda bw'oba olinamu 10 gwe tomunyega kigambo gwe bw'osanga owa UPDF ng'olina 1,000 otambule ogende asigale ng'agamba ne banaye ate bannayuganda nga balina omutima omulungi kwegamba bannayuganda bwe bali mutuma okukuba omunnayuganda gyagamba bwe naakuba oli ate banaye bwe naakuba oli gwe tomugamba bingi gwe muwa 10 ogende muwa 1,000 ogende muwa 5 nabo obw'etaano babukwata babwagala wakira okusinga oziwa abasumba bano abababba kwata ekimu eky'ekkumi okiwa owa UPDF kyakakadde kalamba okusinga okukiwa Sirwadda kitwalo okiwa owa UPDF omuwa kakadde akakasente abo baana baffe bwekyo bwe tuba tubatandika kubanza eri wansi gyendi babuulidde naye bakwata abaana baffe Kahindo Otafiire n'atwala abaana baffe mu Serevale forced labor naye oluvaawo ne bagamba abaana baffe babonaabonera mu Buwarabu Omuwarabu akutwala n'osiiba ng'olima eŋŋamiya eno eri eŋŋamiya balima nnime n'olima eŋŋamiya anati yenna agriculture si kyekyo farming agriculture gundi eŋŋamiya
n'olimengamiyo ekiro kira emisana gonna omusana ne gukwakako nekola omwezi ne gugwako n'akuwaakamu ekitunduko oba obubiri naye Kayindo tafiira abaana baffe boobonyabonya kakka yalima ennaanansi esese ne bakwata abaana baffe ne babatwala mu nnaanansi n'alyoka abonyabonya abaana baffe mu nnaanansi emisana tteke ng'omusana gwaka omumanyi gwe ennaanansi bwebalagala bwesala si bwe kakka n'agaggawala abaana baffe ne bamaliriza ne babasuula mu nnyanja ggoonya ne zibalya naye banaye ngenda baleetera safe houses kuba kati ekyo nkyogedde kubanga obutambi bwonna era nabo munagamba mbu ate kati ggala waawo temuddamu kulaba ti obutambi bwonna bwafulumye ate era ne bwe muggalawo ne bwe munaakola mutya ndi mu kunoonya ddamulira mbabuli okuva lwenamwogerako munda mu safe houses abazikulira bakakasizza ndi mu kunoonya ddamulira ndi mu kunoonya John Bosco Kibalama kubanga kube twakalabako tebaliimu wetegeke bw'onoolaba nga nkitaddeyo ku Facebook jangu olabe oba omuntu womwali mu safe houses zino nzirina olwedde wakyaliwo ebibulawo katono nkubulidde ngenda zireeta mwe abantu baddamulira ndi mubayambako nga bwe mwansaba tunoonya omuntu wammwe wansi ne waggulu Katonda nga bwali omulamu kyenkakasa ddamulira waali ne John Bosco Kibalama gyali bwe babanga baakufa baba baakafa nnaku ezo naye ndi mu kubanoonya nkuleetereko ku bifaananyi ebituufu waakiri nga yeebasa otulaawo ku ttaka okakase nti yoyo ddamulira naye yakogga nnyo kati temukyamutegeera si yoli yali alina olubuto olunene nedda so nja bibaleetera bijja essaawa yonna nja bipositinga mutemufaayo nabasuubiza ennamba ya Museveni sigivangako nze muntu alemera ku kintu paka nga nkigusiza nagamba taata nja kusoma Makerere n'awakana nja kusoma Makerere gune Makerere n'agaana n'ensomerayo prep senior 5 ne senior 6 myaka 2 nga nsomera Makerere muno musaaga nange okulemerwa wakiri nnyo noona taata nakkiriza nti yazaala ekintu kyatategeera nasomera Makerere mwe bannayuganda mukimanyi nti tuzzeeyo mu 1980 paka ku 86 oba temukimanyi mukimanyi oba temukimanyi nti tuli mu lutalo oba temukimanyi ekyenjawulo nti ab'oluku1986 bonna baparticipatinga mu ngeri yaabwe wabula mwina n'obudde obugenda mu bivulu mwina n'obudde obwebuzaabuza ne mubeera n'omulabe wammwe n'abayita erugogo ne mugenda n'abagabula n'agamba laba embwa zino mwalabako ku muntu yenna omuntu wa muhoozi ku birthday ye kitaawe yajja nyina yajja baganda be bajja talina baganda be gwe wagendayo ngaani ku birthday naye bannange muyina emitwe abagendayo muyina emitwe ne mudda n'omulabe wammwe oyo omusajja buli lwabakola ekintu abaddizaako ne bwe muba mumukoze ekintu tekimukwata kubanga mwenna mwagabana kubiri kati ne bwe mumukolimira ku byolanya mwenna mwaliolanya waliwo n'abakyoli mwalya ku keeki mwaliolanya mwategeka ku mukolo ne mukontributinga ku mukolo ogw'okugabula olanya omusajja yabagamba olanya tabadde wa kitundu kimu olanya abadde wansi yonna era ngenda mugabula ensi yonna nga mukiwulira ne bakwata olanya ne bamugabula jo bamugabulidde bakodomi bange boma ground nabo baaliddeko kati oba agenda mutwala waawalala abaganda mu mwasooka okulya nabo bakyoli babalekerawo ensaano buli gyalaga buli lwabafumba ateekamu ensaano okitegedde naye omusajja y'omugwe mutinkiza Gasumba yabagambe bali milioni 11 babayiwa ku kitundu ne batematema abantu naye ng'enanga munnayuganda ebyaddala enanga munnayuganda baamutuma ne bamugamba agenda ogambe bannayuganda bano tuwabawaddamu oggula akambe oba ejjambiya enanga najja n'agamba bwe tukukwatako ng'ogula ejjambiya temulina jjambiya mu mayumba mmwe kaba bateme sinnawulirayo omuntu agamba nti bwe nawulidde ejjambiya n'enfuluma jjambiya mwenna temulina jjambiya salagamba nti Museveni yaleeta konteyina y'ejjambiya Tikyalumbuye tiyabibagamba emirundi ngena ne mbibagamba emirundi ngene 5-6 twaliwo konteyina y'ejjambiya eri e Kenya sabibagamba ebijambiya temubiwulira wabula mu babagano genda ogula ebijambiya
naye ne acid n'ababula temusobola buli kiro kwata acid omuyiwe mu sefuliya omuteekawo osirike webake bwe bajja ne bamenya oluggi juzi batulaze omubbi bamukwata ng'alina ekimenya oluggi kisala ebbaati we kwa n'agaziyaawo naggulawo bw'amala n'akwatayo nga waliyo gundi solex alina akaggulawo solex buli kikola kyonna bakirina wabula gwe tolina acidi wakiri mu bookye acidi buli lwe weekanga gwe yokya bw'ona oyokya mukyala wajja kitegeera omanyi waliwo nayagala okukola surprise akukanga ng'oli mutulo gwe tokaayana ate bazanya kiro ekiro kyakwebaka taata yatugamba nga bwe kuba kwebaka mugende mwebake nga nze olutuuka mu buliri nga nfunayo sitooli nga balyoka baseka bannange kikiwire wuno yatusesa naye wire bwe muba mugenzi okwebaka mugende mwebake saka kuddamu kuyira muntu yenna gira okwebaka kuba kwebaka era notukikwata ng'obeerawo mu buliri n'owulira sitooli eze nogamba obangi banyumize nga muze agenda kukuba emigga ekiro sawa 6 bwe kuba kwebaka ate onsapurayizinga kiro muyire tampeko ya acidi n'omuntu kati oluddako akitegeere nti tebazanya kiro ekiro kuba kwebaka ebyo bya surprise simanyi genda omunoonye watudde kanyonyi kange gyoli eyo kanyonyi kange mu muzannyo misana ekiro muteeke wali ebbafu ya acidi musirike ow'ekijambiya jjo muyire acidi kale akutema ofwe naye agende nga wakibajjo naye mwe temumanyi nti kati tulina ebyokulwanyisa bingi nnyo enanga yagamba mbu simanyi teekawo akadde bababuulira ebintu ebitasolvinga solution bwe banaayirayo ab'ebijambiya 6 ne babayira acidi tebagenda kuddamu kulumba muntu yenna mu nnyumba ye bajja balinda bweru bajja balinda nga mutambudde mbu simanyi ono abadde agenze kuddaaku abadde agenze okutegeka ddaaku bamutemye genda n'ebbaafu ya ddaaku genda n'ebbaafu ya acidi gwe weekanga muyiire bw'aba chairman alina okwogera akugambira eri maama kiki kyokutenze chairman otegere nti no ye chairman bw'ateyanjula muyiire acidi atubulye lwaki atambula ekiro nga teyogedde ye atambulira wuwo kwegamba atambulira wuwo mwenno muddaawo waliwo abantu abalonda bachairman ku byalo nga bachairman banyarwanda babawa ssente empitirivu nnyo anti mwe mulonda ssente kaakati Bujingo yabaleetedde abatemi b'ebijambiya batuukira wa Bujingo ne basaasaanira ensi yonna nakakwerega ngambye mwana gwe bangambye okomawo e Uganda naye owedde nakakwerege nkomawo e Uganda ne vacation yange eri already approved nzija naye nakakwerege Uganda eyo yiyo nakakwerege ngenda kujja oba walowooza Uganda yiyo kale ngenda kujja mbo wali wangambye akugambe ngenda kujja nkyogedde publicly ngenda kujja Yesu yagamba abayigiriza nti nga bwe mundaba bwe ngenda bwenti ate era bwe ndidda nga bwe nasimbula ku kisaawe entebe bwe ngenda okukilandingako shia kakati mbu ngenda mpitire Burundi oba Rwanda nze nnyina ndaga muntu ye Uganda nze ndi Munyarwanda wala bannange mutiisa nakakwerege ngenda kujja ndabe kyonkola abasajja babakakanyeko babatema temwina jambia temwina acidi temwina jambia kale mutuule mwe mujja kaaba nnyo nga bo bagenze nga sebo baletema nga gwaddayo munju gwaddayo mbona badde ndi mudirisa ne mugamba bambi tutema bba wange nonyibya n'omuntu nga toyinza muweerezayo ekikopo kya acidi wakiri mu bookye acidi niba ne guno omulembe kugamba fetu saba busabe bambi mukama tebatema bba wange twa mukama tebamutema pwa omusango omuto gwonna bagusense budde nga bamutemye omukazi eyasituse n'ayamba bba baziisa omubbi omukazi yakutte omubbi n'amusalako okutu n'akwata n'enkumi n'amukuba embiriizi n'azigatta n'amala n'amugamba tosooka kufa gwani obeera wa obadde nani ababawalula pipiki be bani ani abazaala gwe olina abaana bameka ye namugamba kati namukuba namuga kakati kankumalize kuba information ngifunye namukuba n'amutta kyomugamba bo tebafa mbabuulidde kati bannange oyo omusajja ali ku kizibu kati mukazi we buli musajja awulira gwayagala okutwala nange senga nawasa oyo omukazi n'owuwo mu training mugamba akape
mugamba akape gwe bakuteeka nnyala omukazi ajjeyo akabazi abeekyabataasiza mu nnyumba mwabaddemu akakumbi wabula waliwo wano ennyumba Museveni atukuuma Museveni ebweru sekiri kyeggulugulu bajja kukutema ejjambiya nga tolina yadde we weetaasiza tuzzeyo mbabuulirira wano abasajja buulira baakola bwe bati mu 1998 baakwatanga buli muntu ayina ettaka ali mu gavumenti abo abalwana ba Museveni buli muntu we yagambanga nti kino ekyalo nkyagala kino ekyalo kye ŋŋenda okutandikirako baasalanga abantu baawo bonna ne babamalawo kyova olaba Kapeeka yenna wasali musale ya making sure nti Kapeeka yenna amusala buli mutaka gwe bagambanga nti ono omutaka wa wano wano envunja kate era afande Katongole wano wali egindi waliyo muzeeyi Firima wano waggulu waliwo muzeeyi Sennabulya waliwo muzeeyi gundi waliwo nebo abasajja batemaatemanga ekyalo okukakkananga oyo omusajja ani sali musale alina square miles Kapeeka yenna wuwe ani Rijema n'agenda asala simanyi beekyankwanzi Besigye n'asala abaawa Besigye alina ettaka awo awantu Besigye waliwo omuntu eyangambye gundi Frank Gasumba yagambye omuntu yekko omutuufu ya Besigye lwaki omuntu kakasa golooza tetubamanyi gwe gwatutegeerera kwegamba gwe gwatutegeerera Besigye ettaka ly'omu Buganda yalijjawo ewaabwe tewalinayo gundi ewaabwe kitebagula waabwe kitebagula waabwe oba kitebatunda waabwe ewaabwe yo nga ye waabwe nga tebatunda era bagula wano batematema abantu mu Luweero Museveni alina square miles kuveyo neeyo Kyankwanzi yenna waabwe eriyo nayo nabawambayo nga batema ebijambiya bino ebizze bagenda kutema abantu waliwo omuntu ayagala Masanafu yenna nga wuwe ono ayagala Namuŋŋona yenna nga wuwe mwe mutuule mwebake Museveni abakuuma naye bwe munaamanya abatema mujja kusituka bwe munaamanya abatema nkugambye bwe bato bwe baamalawo ebyalo nga omuntu amaking sure nti awo ayagalawo kyova olaba bonna balina amataka mu Luweero bamakinga sure nti basala ne basala n'omutaayonka kubanga yajja okugira bamugambe awo wonna waali wakitaawo awo wajjajjaawo awo wonna okukkirira n'okwambuka nga n'ennyumba bazookya nga batta n'ennyumba ne bazookya ne bamanyira ddala nti tewali asigaddewo ne batuula mu Ulandizi ne bafulumya ebyapa Kapeeka yenna Kapeeka kati Kapeeka bw'oba oyo ng'oyagala Kapeeka osooka wasali musale yabaakuguza ekitundu ku Kapeeka kakati bw'oba oyagala Kapeeka osooka wasali musale naye sali musale Kapeeka yamugjawa azaalibwa Kapeeka mumanyi bwe bafuna Kapeeka Besigye atubulire ettaka lyeyo square miles ezo nzifuna atya kyebakolanga batemanga abakulu obuno obutototo buno obusigalawo babukkirizisanga bukkiriza tukuwadde obukadde 7 omwana nagamba mama nyabo obukadde 7 bwonna bwange bannange jeno weebale nnyo sali musale bambi weebale wonna ne kamero zitwala ne bakatta kubanga bategedde ekkika nannyiniwo kajja kwogera ne bakatta awo wetulaga kasita mulaba ebijambiya nga bizeemu ab'ebijambiya bali ababimanyi obulungi obikyanga batuukira wa bujingo we bava ne basaasaanira mummwe enkera ne babawo omulimu amugenda kutema Masanafu babaleeta emisana ne babayisaamu bwe bati ne batambula ne bagenda osanga omuntu ng'atembeeyo akutte essaawa 2 essaawa zino nga alina essaawa 2 oba 3 azikutte bw'ati n'atembeya n'omusanga ng'amazeeko ekibuga kyonna naye nga ali anywa yenna gunze engato ya 7,000 naye atembeya alina obutebe n'omusanga ye mu miti yana mwonna atambula alina ebikopo bya pulasitiki alina waawo obusowaanisowaani bw'ebbumba mulowooza bye baba bakola ebyo bye baba bakola maama onoogula asirina sente maama waakirira abayo ajja nayingira mu nnyumba maama katolaba kino ekikopo katolaba kino nga bwatunula maama kati kino kiraba baba balina mukuba omusekuzo wamugambye content n'oyagala kugula naye ebyo byonna mubiraba naye musirise waliwo abantu ababasanga omuntu n'afubutuka awantu awatali nnyumba
awatali kkubo ku korasi ngaba bamamotoka babasanga nafubutuka abantu noweebuuza ono wavaawo naagenda bibye naawe n'ogenda bino n'osigala nga weebuuza awaliwo ennyumba aba abadde agenze kubika ku bigere mmwe bannayuganda bwe mutasituka most especially Buganda region abasajja basooka kukwata Buganda ne bagijja ku maapu ya Uganda bagiyita Central Region. Acholi Ankole Toro Central Region. Mwe mukirabanga ekyokusaaga mwebake Museveni abakuuma mmwe mbamaze nkugambye Rwigema yaleka ettaka ejjitirivu Kagame naye mumanyiyo omuntu omutemu ku nsi kuno nga Kagame mumumanyi temumulaba nga yogera bw'ati mpola Kagame baali mu nsiko olumu ne basanga abantu we baddukidde we beekwese Kagame n'agamba abasirikale nti bano abantu tubatte bane ne bamugamba baleke iko mwana yinchi we subiri wacha ne batambula ne bagenda we baleka abantu okutuuka we baalaga zaaliwo nga mayiro 17 budde bwali bwakawungezi baatuukayo nga bakooye ne beebaka bagenda okutambula ku makya okudda nga badda basanga abantu bonna babasse ne bagamba bannanga abantu betwalise nga balamu Kagame nabagambye tubatte ne mugaana nakomyewo era wali gwe bali naye mu kibinja ekyo wali namugamba nabagambye tukomewo nabagambye tubatte ne mugaana nze kye nabadde nina okukola kuba kye nabadde mpulira nakomyewo oyo ye Kagame w'e Rwanda alina square miles e Uganda ozimanyi naye gwosobola okugula 5 ku 10 e Rwanda mbamaze temunkubye eccupa waliwo enkaayana mu KCCA mu KCCA bajjeewo okutambula okugenda okulambula ensi simanyi bakansala sibumbuluno nabo baminister bakansala baminister ba KCCA bonna babaganye budget tewakyali kutambula olwa cost cutting Uganda eri bubi tebagenda kutambulanga olw'okuyamba Kampala tebagenda kutambulanga oyinza okirabanga ekirungi era ekituufu naye ensonga enkulu si kyekyo senga eyo gundi yonna ebadde ya NRM babadde bajja kutambula naye olw'okuba yonna ya KCCA ya NUP tebaagalira ddala kakwerege wa NUP kuwulira ku futa waliwo kakwerege awo atawulirangako kansala tawulirangako ku futa lya nnyonyi kati bagamba seri wakati tukwate nakato Jeno Mulamba agenda alambule Sebombu agenze mu retreat mu US Amsterdam simanyi owa Seattle UK nedda NUP egenda kubeetu joze tebajja kutambula mubaleke bakomeka mwocha ku kitebe kyabwe eyo ye issue teri kirala naye ate era temulumwa nnyo bukyanga KCCA ebeerawo omukazi gwe bayita Musisi yatambula ensi eno n'agimalako mumbulire kiki yabalekere Kampala naye nga alina amawulire gamuwaana banaye mama Musisi bannanga akyusizza ekibuga gendako ku Jinja Road yakwata ekintu nange kyensobola okukola naddira emipiira gy'emmotoka emikadde n'agigatta emipiira 4 wakati n'asimbawo omuti n'agwambazaamu ebipiira 4 ekya wansi n'akisiiga yero ekya waggulu n'akisiiga bbulu ekiddako n'akisiiga kitaka ekiddako n'akireka nga kiddugala kino ne bakifuuyira ebibomboola okuva kuno n'eri ne bagamba bannange Musisi alongoosezza ekibuga ekibuga kiraba bannaye n'omanyi nti nno Sebana ne Sebagala baatubba omukazi bannaye omukazi mulaba kyakoze gwe gendako wali olabe bwe baba nobbiwaanawaana bwe bati olwo nga budget egenza awo wayita emyezi 6 n'aleeta tingatinga n'abiwalakatawo byonna n'abiwalakatako
nga budget yamaze okuyita nti ate ku luno Kampala bannange tesinga California nenkubira abe California nembagamba temuddamu twewanirako ffe tusinga kati kiki enguudo zaffe ziriko ebipiira ne bakwata buno obugundi buno obubebenu buno bw'oku luguudo buno ne babusiga white black bagamba bannange ekibuga kimwenyereketa buli wayita ekibuga kimwenyereketa wayita bbiri byonna nabiwalakatawo naye yatambula ensi yonna mumpeeyo ekintu kye mujjuukirirako Musisi nga mugjeeko abantu abaafwa mumpeeyo ekintu kimu nti kino Musisi yakikola kiri luddawa kati muyina mukalwa bwogo Kisaka Dorothy Kisaka bannange bagenda kukuba Dorothy Kisaka essasi mu mutwe ate gwe bali kukube mu basajja bonna walaba wa munno so gwe walaba lwa bwogo kale sebo oba Gasumba tomulaba kwagamba ye Gasumba abonebone nga goli ku lwa bwogo kaba kukuba essasi mu mutwe gwe mukazi gwe bagenda mukuba essasi mu mutwe abuulidde if not blood clot mbabuuliridde wano n'ekyo nakyo nakifunye waliwo omuntu agaba ssente kukubba essimu yange naawe nakutegedde mbu essimu eyo mugibbe naye bannange muyina emitwe ne bwobba essimu buli kintu kibeera mubire ojjayo bujja ssimu ng'owanulayo ng'obiwanulayo nga byonna bikomawo era empya ebeeranga empya oddamu n'ogikaddiya mu seconds oteekamu buteesi kagundi twitwitwi asiyo kakati bannaye oba muyina solution kiguna omulembe muyina solution ki mbuna agitaddeko obuwana na bagibbe ate nemulabye ani agamba nti nno wano babba essimu omuntu agibba alabe ate kati nange nejjongeddeko security sikyaddamu girekawo nakitegedde njagadde okimanye nti nkitegedde ku lw'okubanga balina wano obugundiggundi bwabwe bukakwerege ate nabwo mbumanyi bukyanga mutambule bweru mwali mutukoledde ki tewali wama mmwe aba NUP mugenda kulambula ensi eno mugimaleyo mu Uganda empya temwebonyaabonya mubalekere ebinyonyi byabwe mubalekere ebigendo byabwe oba bo babitambula muzino ennaku ezisigaddeyo nga mukaaga UPDF erina kyereeta bannanga UPDF bateekerateekera ekintu mbabuulira kati njagala Museveni alekeraawo bakyalira bajja okukuba essasi mu mutwe ne mutabaniwo mbabuulidde omusajja ngambye naye fulani angambye ate nomulala wenu agambye wulina ebintu byogera nempera nga njagala nkwata akatwe kange nkejjeko nkakuwe owulire byonna ebirimu byonna gwe ababyogera kubanga obyogera ddala nga waliyo yagambye wayogera olunaku Museveni lwe yafumba abantu nga ddala kyekyo neŋŋamba oba nkuwa akatwe kange kano nze nkatemeko nze neddira ewaka ojja kansanza ng'omaze okukajjamu ebirimu fulani 002 kubanga nyinayo mbayina up to 200 and what mbabuulidde agambye oyina lwoyogera nempula nga njagala nfuwe firimbi mbagambe foreign byonna mbibagambe nga bw'obyogedde ne mugamba lindako tusoke tugire tulina okuba nga tugize mbabuulidde nkugambye obwo obusajja obwo obumbaddeko leero briefing ne video zammwe nzirina naye bwe naagifulumya ojja kumanya gambe eno video kitegeeza agikutte abadde ku mukono guno wano bwe watiyo ogundi nedda sigenda gifulumya sinze postinga eyo sijja gipostinga ab'ebushenyi abawestana bulijjo sibagamba nti nno eno gavumenti si yammwe y'Abanyarwanda waliwo omusajja ali Bushenyi yeewola miliyoni 10 asuubula nti azitwala Congo era n'agaggawala nnyo alina ennyumba eringa eyoolanya ate ye yaggwa sebe eringa eyoolanya ye Museveni akuleka ogaggawale ng'oli Bushenyi ente baaziggala kati mwaka mulamba kyokka wulira omusajja gambye ekisinza okunyiza mu byonna bane gavumenti enyambe gavumenti etuyambe abasuubizi bwente gavumenti etuyambe nze nabaggalawo njagala omuli kyaki ye yabaggala kakati gavumenti ebayambe mbuuza njagala tugende bulungi ani yabaggala Kongo ye yabaggala
kakati gavumenti ebayambe mukanye ekanye ne gavumenti ye Kongo ani yabaggala naye muyina amagezi mu mitwe toggulawo gavumenti toggulawo ebyo ebisajja byavuwalire ddala toggulawo kuba tebimanyi kizibu kyabyo olowooza ye yaggalawo gwofune kakati bannange ennyambe kubanga ate nnyina looni omusajja agambye ne bw'anaakaaba mu banja obukadde 46 omulala n'agamba nange mu banja 3 namuwa ente zange nemuwa emmotoka nemuwa eddagala nemuwa ebbomba nemuwa nzibanja ajja zireeta mu kifo ky'okuggyako gavumenti ate oyagala ebayambe ebushenyi gye bakaabagana amaziga bali mu looni wabula agambye bw'ati eyo ennyumba bajagala ne bw'ona oba oyagala otya bagala banka egitwale waliwo kati ajagala akirimu era banka olunagiteeka ku mogeji aha eyo ye mogeji eyo wamasi ye mogeji kasaba nagiteeka ku mogeji ng'omunene ajja atatya mogeji palamenti ye eri ebuuza naye what is a mortgage mugimanyi kati kasita banka negamba nti egitunda lwojja okutegeera ani yaggala wente naye sebo nabeera bagezi takozesa oyo ye yennyini si yagula agula abeera nga ye muhoozi alina kyayagala okugula mu Buganda n'aleeta Bulayimu Kibirige n'omugamba ate gwe Bulayimu nnyinza obutakuguza oli muganda wange Bulayimu Kibirige gwe wa Afrikana Bulayimu wona nkuguzaawo ate mbadde ngenda kukomawo naye nkula okuba gwe oli muganda wange kakati genda otuuke wali ekyemmanga kumbe oguzizza jimu muweezi kati amala kufuwa ng'oli kugataliiko bisooto kakati bannaaye tewabaawo omuntu yeemasaga naddala ab'eŋŋanda z'omugenzi Bulayimu aziikiddwa mu limbo nga bw'atyo bwe yalaama era eby'obugagga byagambye abaana mugende mukole ebyammwe kubanga byonna abirekedde mu kajimu muweezi kati ku olwo lw'otegeera nti waliwe waguza Bulayimu tewaguzaawo Bulayimu nabo bagezi sebo mumanyi nkugambye bwe baali baagala okugula mu kikoni baleeta pasita ate no pasita bugingo muganda tumaze kumutegeera kati sinza subiri nyuma abatunda ne bagamba bannange turasubira inyuma ye n'agamba sinza subira inyuma kati abatunda barasubira inyuma naye ng'eyagulawo mulala wabula osanga yatundawo agamba nze tonyumiza famire ya Museveni sinza nabaguza kintu kyange nobwekaba katungulu nze mbaguza akatungulu bagula ettaka mu kikoni wakati wali baguza lyabwe kati omusajja akaaba bannange naffe ab'ebushenyi mutuyambe nedda mwateera embunda mwafuna obwogerero tinukwa mwateera embundu kino mbakunga bannayuganda mwenna tukuŋŋaane bwe tuba bakuggyako oyo omwana mbabuule bwe tuba bakuggyako omusajja oyo ate kisaana leero bwe Katanda ne bukya nga UPDF tennaba kukikola enkyaffe tukeere UPDF etusangeyo oba UPDF mukikole ffe tubakwatireko enkeera ku makya mbabuulira bwe kiba si kyekyo nammwe mujja kukaaba amataba agatwala kati n'ekizimbe ky'omusajja bakitwala omusajja agambye bannange mu nnyambe kubanga ate eri Kongo ente bazaagala wulira baateekawo n'etteeka tewali obutale bwabwe tokkirizibwa kutunda nte eyo ng'ogitundira mu kiraalo ogigoba n'ogireeta wano mu katale n'ogitundira mu katale ne bamala okukuwooza ne bakuggyako ne bannange abasajja bajooga eza Museveni azitundira mu katale ki eza Kasomoja azitundira mu katale ki njagala mumbuulire eza Samu Kuteesa azitundira mu katale ki mutubuulire nti ne Museveni azigoba n'azitwala mu katale gindi bali ku bantu bababba wabula mwenna mutudde twatera embunda anti mwatera embunda temutwala ente temutwala nti wantu ate muzitundire mu katale kuba gavumenti erina okufuna emisolo ate emisolo gyabwe
feel the heat mujja jiwulira. His Excellency yagamba mujja kiwulira temunnabate mujja kiwulira ate nga mujja kiwulira. Kino tewali edda twayimbanga sekiriba kyattaka mpaawa tali kyambala mpaawa tali kyambala sekiriba kyattaka mpaawa atagenda kukyambala kino n'ab'ebushenyi bakifiiringa wabula yabaleetedde kibaasidde mwenna ne mukuŋŋaana nga baakamala okubabba eshema simanyi babaleetera ekigundi ekigaba looni simanyi pipiki looni emmotoka looni bw'oba olina kyoyagala simanyi osasulako ne babba abantu ne RDC wakuumwawo mundu ne babba billions and billions of money ne batema babaleetedde kibaasidde ne mujja mwebale bassebo ne bannyabo. You will feel the heat. Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama. Tuzze wano mu maaso g'Omukama twagala okuyiga okuva gy'oli. Omwoyo Mutukuvu omusomesa w'abasomesa jangoke osomese oyigirize batabani bo bano ne bawala bo mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Tuli mu kitabo kya Judges essuula ey'omukaaga gye tukyaliko. Tugenda kuva ku lunyiriri lw'16 lwe twakomyeko eggulo tutuuke ku lunyiriri olw'26. Awo wonna waliwo nga Gideon amaze okusisinkana malayika. Mukama ayogedde naye amukkiriza nti genda ggwe n'omukono gwo ogenda kununula Uganda. Genda abasajja mbagabudde mu mukono gwo ogenda kulumba abantu abo bawangule ng'omuntu omu. Nakanya ne malayika namugamba kuggulira lino lyompadde togenda nga tomaze kulya. Namugamba naye bw'oba yeggwe sooka ompeeyo akabonero akalaga nga tetunakola kirala. Naye tosooka genda kamala okutereeza wano ebintu nzije nkuweeyo ekirabo. Bayibuli egamba n'agenda n'asala omwana gw'embuzi n'agulongoosa n'aguleeterako kubusi. Emigaati egitazimbulukusiddwa. Kubusi. Wamma mmwe muli ekyokulya ky'abamalayika bennyini. Namuletera kubusi n'ennyama. Yes. Malayika yamusangawo nga malayika akyatudde. Namugamba weebale kufumba nti namugamba okay. Oyagala akabonero nti kwata emigaati ogiteeka awo. Okwate ne ku jjinja eryo ne supu w'ennyama byonna teeka awo. N'abo biteekawo. Malayika n'agolola ekikolo ky'omuggo gwe yali ayina. N'abikosongako bw'ati n'abikoonako ne binyooka omuliro. Malayika n'atema. Awo Gideon n'akakasa nno ye kati ndi wa UPDF azuukuse. Kati nzuukuse UPDF. N'agamba Mukama kakati wano wendaze nti ye. Ojja kusoma olwo olunyiriri lwonna abuuza Mukama nkole ntya, Mukama kakati kiki. Naye bw'otuuka ku lunyiriri olw'25 n'olw'26 ze nsinze okwetaagawo ennyo olwaleero. Bayibuli egamba bw'eti. Katonda amaze okukkiriza abaana ba Isirayiri bamukaabiridde abawulidde. Abaana ba Uganda amaze akkiriza aleese n'obubonero n'okwogera ayogedde ng'era bw'ayogera okuyita wano. Naye n'agamba bw'ati Gideon nga tonnakola kirala. Sooka ogenda omenye ekyoto ekyo ekyogukatonda ogwo gubbayali. Omenye ekyo ogwoto gwonna ogumenye. Ojjawo ebyo eby'omuzizo ojjawo ogwo ogwoto. Bw'omala okugumenya ozimbe ekyoto kya Katonda. Ne Bayali Bayibuli egamba Gideon yagenda n'amenya ekyoto ne gukatonda n'agwasa. Kaakati wulira Katonda bw'aba amaze okutuviirayo tulina okuggyawo ekyo ekyamunyiiza okutugabula mu mikono gy'Abamidiyani. Yamugamba naye ekyewuunyisa wulira ekyoto kyali kya taata wa Gideon. Ekyoto kye baamenya kya taata wa Gideon. Naye mumanye ebyoto by'abachwezi ebiri mu Uganda. Mumanyi nti abachwezi baleeta ogudiini gw'abachwezi baguleeta ne baguteekaawo awo mu bakoddomi bange awo wonna. Bunyoro, Fort Portal, Kyenjojo, Kagadi, Mwenge. Mulaba abantu ababambala amakanzu mbuna ab'obusobozi. Ogwo ogudiini gw'abachwezi. Oba bamanyi oba tebamanyi nze mbabuulidde leero tebambala ngatto. Bayambala white.
Gudini gulamba guli awo gwina simanyi n'ebikaali gwina n'ebyoto gwina n'abagoberezi sebo Museveni alina n'olunaku lwabawa ne bayingirako ne mu Kampala n'abawa Nakivubo mulamba ogwo gudini gw'abachwezi kati atereka mbabuulire ekisingayo waggulu oyo omusajja wamuwa obusobozi okufa Museveni yamuyita Entebe najja Entebe nga n'agamba abaana ba SFC ab'okumulyango nti temumukkiriza okuyingira n'ogwo omuggo mugumugyeko Muzeyi najja nga ajoga kuba manyi buli omwana mumanyi omwana amugamba waacha weewe teekawo ekigo kyo gyakisangawo toyingira na muggo obadde kiteeka namugamba kugambye teekaawo omusajja yagenda okutuuka munda nga Museveni talina kyabadde amugamba nga bya kisirusiru omusajja agenda okudda ku mulyango akomewo ku mulyango nga abaabaddewo shift ekyuse bannange nalese wano omuggo gwange nti omuggo waacha weewe linnyo ogende ate ffe tubba omuggo ogundi Range Rover yeesigalewo ate emmotoka weeri ate mbuno omuggo genda Museveni n'amuggyako omuggo gwe omukulu ogwali gulamula eddiini eyo genda obuuze oba yamusikira aguyina ekyo toyina woyinza kukijja okujjako ng'oli wa SFC tewali ayinza kikuwa okujjako nga wa SFC oba mutabani wa Afande Katongole yekka ekyo yakimanyi omuggo era omusajja oyo yali mulwadde naye ng'abeerawo nga biki nga waliwo ebintu bye bapakiramu ogwo omuggo ebimubeezaawo era bwe bagumuggyako teyatwala nnaku ziwera ow'obusobozi n'afwa ogwo omuggo Museveni yaguyina abaana baguyisa manju ne baguteekayo eri ow'obusobozi n'afwa waliwo ebyoto ebiri mu Uganda ebirina okumenyebwa tuzimbe ekyoto waliwo kikatonda ekirina okumenyebwa Uganda awo tuzimbe ekyoto kya Katonda nga tetunnaba kugenda kukiddako mbabuuliridde wano Mukama yabuulira Gideon kiki ekyaleetawo enkayana wakati we nabo okubagabula mu mukono gw'Abamidiyaani kuzimbira ku Katonda gulala luli twali tetubimanyi bino ebintu nga babeesije tebasobola bitubuulira naye bw'owulira Gesumba tugamba mwe mwafiirwa opposition y'abeesije myaka 20 mu emeka yensimbawo mbuno ya opposition entuufu yatukolera ki Beesije tena muntu guyanunula Beesije yalinga n'abayivu banne babbi banne bamuyambyeko okukwata emmanju tewabaayitawo tugenza okuzuukuka okubeera liberated mwe kambabuulire bw'osoma n'otegeera Makerere n'otegeera bulungi nnyo oba mu university yonna sente n'obitegeera nga ddala obadde osoma bya ddala n'obitegeera byonna ne bakumma ng'obadde dokita ng'obisoma byonna ne bakumma ebbaluwa ye ey'obusawo ne bakumma ku lw'okuba tewasasula fees n'otambula n'ogenda n'amagezi go osobola okulongoosa omuntu n'awona kubanga biri byonna wabitwala mu mutwe mwebiri ebbaluwa si yerongoosa tulabyeko abalina amabaluwa nga baddayana atwini ye gundi ye permanent secretary wa ministry naye tasobola kupangulula kanyenyenkule n'akapanga akanyenyenkule tasobola kapanga n'akapangulula tasobola kapangulula n'akapanga ate nga nze mu S4 batuleetera enseenene nendyoka mpima ekisambi kyayo era nabo bituuka era ebyannemaalemako mamebeni yannyambako nembiyita saabiyita nembiyita era nsobola okupangulula awo omucungwa simanyi inabiki in and out wati mbijjukidde n'ebyo nabyo ebyo ne bw'obibuuza Diana Atwine tabimanyi mbasiba naye alina ekibaluwa kye naye omutwe mukalu naye omuntu yasoma ne Diana Atwine nga ye teyafuna na bbaluwa asobola okupangulula omuntu n'amupanga kaakati ffe tukyalinganga oli dokita yabisoma n'abiyita byonna ng'asobola okupangula omuntu n'amupanga naye ng'ebbaluwa Museveni yagibba mu mateeka ajja n'atuula anti senga tukukwatako ng'ojjanjaba omuntu nga tolina bbaluwa tukukwata kwegamba Kyagulanyi abimanyi nga talina bbaluwa ye takkirizibwa naye Museveni atabimanyi naye ng'alina ebbaluwa nze si pulezidenti wange ngenda n'oli abimanyi atalina bbaluwa naye n'ebbaluwa ajja gifuna
ne balwa jagifuna ate nga si yakunassa naye mwenno musaaga Museveni bwe yali ajja ebintu yabikola abantu mwenna abali ebuwama n'emirirwano mumanyi omukyala gwe bayita Nabwami yazaalisa azaalisiza kumpi buwama yenna na Abwami yamuzaazisiza Mariyamu yekka mukyala wa Yozefu ye yamuwona kuba teyaliwo ebiseera ebyo ate yandikaabidde mu kiraalo wawe yaye bane tumutwale bali mututte wa Nabwami lwakuba teyaliwo ebiseera ebyo abamanyi Nabwami mumumanyi bwe mwogerako buwama bw'oba oli buwama nga tomanyi Nabwami kati tambula ogenda onoonye mukadde Nabwami ewuwe genda omunoonye bamulerwa baaliwo ne bagamba bati okokokwatako ng'ozaalire wa mulerwa azaala tumutwala gwe bazadde tumutwala n'azaalisa tumutwala ku poliisi ebuwama nakugamba poliisi enzibu mu Uganda ziri bbiri ne bw'oba otambuza amagendo bw'owona buwama n'owona ne kakiri oba ogenda kutuuka mu Amerika gy'olaga bw'obanga obijja eri ng'obitwala mu Amerika ne ku kisaawe Entebbe oyitawo bw'owona buwama buuza omuntu yenna avuga eŋŋendo empanvu ajja kukubulira poliisi y'ebuwama era bw'atuuka ebuwama nga amameme gamukuba era kasalaba nga gundi afanda azolize yasabo ng'agambe awo Entebbe oba ojja kuyitawo wano Entebbe security esinga eri buwama mbabuulira si lwakuba nti nno ndi w'ebuwama Nabwami bwe batyo ne bamuttira ekintu naye nga yazaazisanga abantu akukwatako obukwasi bataga omwana muwala bannaye kuziza bali yagala muwala omwana muwala ate ogenda mumuzaala kandabe nga 7 ogwokuna omaze nga 7 ogwokuna n'omuzaala n'akwata bataga gwe ono omwana ekirira kimwezinze mu bulago omwana ekirira kimwezinze mu bulago ng'agirabuza kakati maama nkole ntya genda olonde omuguwa mu kkubo londo omuguwa mu kkubo ogubuuka ogudde eno oti gundi tambula ogenda okutuuka mu sikaani nga ddala kituufu omwana ekirira kimwezinze mu bulago n'olonda omuguwa gw'embuzi olonda omuguwa mu kkubo n'ogubuuka n'ogudde eno genda agenda okuddayo mu sikaani after 3 days ng'omwana ekirira kimuvudde mu bulago Nabwami ebuwama gendayo mu munoonyi gendayo omunoonye naye abo bonna baabatta bona babakwereza okukukwatako n'omwana bamutwala omwana bamuvunaana omusango lwaki ozaalibwa mu ewa Nabwami naye era seba bebuwama bakyazaalirayo ate izo family ziba nzibu ne bw'aba agenda okufa alekawo omuwala we oba akazzukulu kaba kanna katongo nga tekazaalangako kana kato ka P7 kakwatako weka ne kagamba kiri bulungi genda weebake sawa 8 okomewo n'okomewo ne kakwatako weka sirikawa baby ngudde waka yo Museveni ali alowooza mbuno yabamala munedda wulira kyembadde mbagamba ekyokubeera nti nno nkijje wali ku kyabeesijja batubuliranga beesije simanyi biki kakati bagamba Bobi Wine yabakolera ki Bobi Wine yatunula twanunulwa guno ogubaluwa gweguca guno ogubaluwa weewakyali firimu eri kugubaluwa naye Uganda twagiddiza ate mukyatugamba ki olaba tusobola okutula mu meeting z'omu okuva Kyagulanyirwe yajja n'atwala State House tugituulamu ku mulembe gwa Museveni mwampulirako nga njogera ku kigambo State House ne bwatuula Nakasero genda obuuza Abedi Bwanika namulaba ne mukubira essimu ne mubuuza Abedi okola ki mu State House yadduka emisinde Abedi yadduka emisinde mugende mu mubuuze naye nga ab'essimu ne bamukubira essimu seba Abedi seba n'agamba nze mbadde nsaaga nze mbadde mpita wano wamma oyo mulimba nze mbadde nva wano ku Sheraton nga nzikira wano ku gundi wano ku Kampala Club kakati mbadde nyambuka awo nenekoonako wano nenkutamawo nga njira kakati mbadde njira bweti ate mwe ne mukuba essimu nga ddusa ava munda mu State House genda omubuuze bw'oba oli mukwano gwa Nsereko buuza Nsereko meeting yatambula bwe yatandika n'agamba Abedi wali era abadde atudde nti muntu omuyita gye okuba ku simu ya Abedi nga yaleebaddeko weekyagua wuyo kapa kwa Choroni bagenda otuuka mu Choroni nga gyali ne bagamba atemye ne bagamba naye NUP nga bazibu ne bapasita babbi
kati pasita bw'aba yatubye pasita Abedi azze n'atema musajja wattu teyakikola mu bugenderevu okuva Kyagulanyi lwe yajja n'awangula ne mu State House mwetuli guno ogubaluwa gwokka gwe gubulawo naye tusobola okupangulwa omuntu ne tumupanga bwe tuba basawo ate bayinginiya ab'amabaluwa tobawulira jjo wano endejje ekizimbe kisoose kubuuka mu bbanga ate ne kigwira emizigo mu mizigo mwalimu abaali beebase tebamanyi nakumanya nti waliwo n'ekyabaawo ekizimbe ekinene kyagwira emizigo nga beebase nakakati bo bawulira bakyebase tebamanyi nakumanya nti baafuwa tebagambako nti ye maama nnyabo ekizimbe bubu ekizimbe kibadde kya myaliriro 7 naye kyonna kigwiridde bonna ababaddewo bonna ne bafa bakajjamu emirambo 20 naye abaliyo be bakyasinga obungi era tukyabanoonya yinginiya wakyalina ebbaluwa naye waliwo ekizimbe ekirala yinginiya kye yazimba nga talina bbaluwa naye nga ye yabisoma biri mu mutwe akimanyidde ddala nti tebabba seminti bw'ati atabula eggaali bwe ziti emitayimbwa bwe giti tegizimba kintu kino naye ayina ebbaluwa juzi wano mu Kisenyi nga ne yinginiya wa KCC amanyi ajja n'alambula bulijjo mu Kisenyi wano Kampala mu Kisenyi wali oguzimbe gwabuuka namu mu bbanga bwe guti n'ogukima ababbodaboda abeetuulidde ku siteegi wawe ne gundi abadde awonganywa kyayi anti omanye bw'obudde tubeerawo ku siteegi kamiliyoni bebekulu Arsenal wa Man Brighton yagikubye nnyo ku 0 bonna bakuba bweru ne banaye Cristiano nangenda nengula Cristiano nga manyi agenda kunyamba obuwumbi 6 naye Cristiano empiira gikola naye kakati Cristiano ngenda mugoba kakati ngenda kwata obukadde nga 15 ngende Germany genda kuleeta Kolarov noleko uliawo ebizimbe bali awo oguzimbe naye ng'eyaguzimba ayina ebbaluwa eya yinginiya ne yinginiya wa KCC yajjangawo ne yinginiya waki yajjangawo ne yinginiya waki eggulo gundi yatugambye bwati Katumba Wamala neba naye kubye ekizimbe bino ate mmwe bakiyamani b'ebyalo mmwe musingo bitegeera wulira minister of works mmwe musingo bitegeera wakati ekizimbe kikuba kiti abantu ngo kiyamani ku kitundu kwoli ekizimbe ne mukireka ne kitambulanga nga gwe omuntu kiyamani woli notasobola kumanya nti bana abantu babba seminti Katumba Wamala bayokesa Katumba Wamala gwe wa works ate obisindise wa kiyamani ku kyalo kakati omusajja abasajja abazimbe ebizimbe balina emmundu kiyamani jomanya bakubesa simu mutwe kiki kiyamani akwatiddwa nga olumala mukubesa simu mutwe nga bamuteekako akakuti ya seminti bane kiyamani abadde abba ku kyalo ne wama kiyamani abadde atubba kiyamani abadde abba seminti w'abasajja kakati kiyamani kiki abadde abba emitayimbwa kakati ate emitayimbwa gijo nera abadde agikutte ate ne kululi yagiyisa wali ne gigenda nga bapanga yawo omusajja nze buli janguza seminti nga nebuuza kiyamani kakati osubula seminti nangamba bw'asubula seminti kumbe abadde amujja wano kiyamani afwe bamuziike Katumba Wamala gwe minisita gwe tusasulira ebyo olina emmotoka olina buli kimu olina mu ministry wabula wagambye ebyo bikolerwako kiyamani wulira naye ministry yo teyina mwogezi oba ndi mukubuulira era nkyali mu Bayibuli ndi mu Bayibuli egamba bweti mujjeewo ebifo ogwogufo mugujjeewo ogwo ogw'abachwezi ne kikatonda ekyo mukimenye bw'onoosoma Bayibuli egamba bweti kikatonda omwana Gideon yasooka n'agenda n'atema gu katonda ogwo n'atema ogwoto gwonna n'agujjawo gwonna n'agutimbulula ne gu katonda n'agwasa n'azimba ekyoto n'awaayo saddaaka mu maaso ga katonda n'agisiima n'amugamba ya kakati genda obatandikeko wulira enkeera abachwezi ne bajja ne bagamba ani amenye ekintu musooke mulindeko ekintu kwegamba ekintu mukigize ani yakigize bw'ati Bayibuli egamba yagera kiro nga beebase nagamba si mulala ono Gideon kitaawe n'abagamba mubadde mugamba ki kakati ate katonda bw'aba alina amaanyi ono ate mmwe mumulwanirira mumuleke yerwanirire bw'aba agenda kuwaaba yawaabe bw'aba amukolako amwekolereko kubanga ate katonda ateekolako ate katonda ki gwe wenna ali wano ng'ogamba nti nno oze kulwanirira kino ekintu bakusaleko omutwe abo bye yasookerako abo bo ne babasala
Katonda mumuleke yerwanirire bw'aba Katonda. Bw'aba Katonda mumuleke yerwanirire. Gideon n'azimba ekyoto n'awaayo Bayibuli egamba n'akwata ente eyakamala emyaka 7 eyali ey'okubiri mu luggya, yali yakamalawo emyaka 7, n'agikwata n'agyokya n'agiwa Katonda n'agenda. Tugenda kulaba Abamidiyani yabakola ki. Banesinza kuva ku bwenva ku Gideon mba nvudde kuba UPDF. Tugenda ssoma ekyawandiikibwa kino mpaka ku mugguukiriro nga Isirayiri emaze okweddiza ebyayo ng'efunye n'akalembereza. Awo waliwo gambye afanda ngambye bw'ati. Afanda ngambye n'angamba gwe nze nnyina obusobozi obufuwa ffirimbi. Abaana ne mbayita wano ne mbibabuulira byonna. Mbibabuulire byonna nga bw'obyogedde tusituke. Ne mugamba tusooke tuggyewo ebifo bino ebirala, tusooke tukube bino ebifo. Tusooke tukube bino ebifo. Mmwe aba UPDF muli awo simanyi mbuno nkuuma ebifo bya Museveni byasamiriramu simanyi empuku yawa, simanyi ey'abachweza abaawa, simanyi ebyawa. Kola bw'oti ddiramu eyo empuku mwennyini. Ojjemu egundi obike ku bigere awo bajja kufuluka. Gutukayana. Buli owulira ng'oyagala kukola susu bajja genda okuddamu bayita ng'ogwoto wagumenya. Nkubuulidde. Tebalina kye bajja kukola. Ebyo ebintu byabwe byonna mugende nga mubijjira nga mubipangulula. Mutandika okupangulula agagafo. Mutandika okugapangulula. Mbabuulira tusooke tumenya agagafo ago. Gideon yagamenya. Babalokole kino mu nsi ey'omwoyo kitegeeza kusaba. Tujjewo agagafo tugamenye spiritually, physically. Waliwo abagalina nga galina mu bibanja byammwe. Weefuula atagenderedde ogakumeko omuliro. Laba nno bano abantu mugakumeko omuliro. Sebo ya Museveni olujja asimenye mbuna ayiseeko wa bigo bya Mujenyi eyo yagiwamba eyo waliyo bachwezi ayina akazika wali emubende kati akoko kakalira ako nako yakawamba akatebe konna yakawamba kuliko UPDF era be bakuumawo kakati n'egindi yawambayo n'ekisaalu ky'egindi yakiwamba n'olusozi lw'egindi yaluwamba. Mugende mu lukumeko oluyira nema naye mmwe nze nayo kyekyalo. Mama nagamba omwana wange tanayo kyako. Leero nange nagaana okwekkiriza ku mpale nekkiriza ku luyira nagaana. Nagamba nze sinayo kyako. Mugende mu byoke. Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero Mukama. Taata nkwebaziza ku lw'aba UPDF. Mukama njagala okyuse. Oli omwoyo eyayiikira Musa n'agaana okuddamu okuyitibwa wa UPDF. N'agaana okuddamu okuyitibwa simanyi First Brigade abo ba mutabani wa Farao. Simanyi SFC, simanyi Special Battalion, simanyi Special Brigade. Eyo bwe baakula ne bagaana okuddamu okuyitibwa ebyo. Ne bagamba ffe tulijje lya Uganda. Ne balondako Bayibuli gamba Musa n'alondako okubonaabona ne bannayuganda okusinga okubeera n'abajoozi abajooga bannayuganda. N'asooka akwatako omu IO ye ne bamunyiga ne bamuziika mu musenyu. Asiibya nvuma gwe Kanyarwanda gwe nkumanyi n'okumanya ne mu vidiyo nkuyina. Muli obusajja mubadde mu bifo bya mirundi ng'ene 5 oba abaana bakoze batya gundi netiwaka mu recording eno nange ndikoding eno nange mu namba lina. Webale nnyo Mukama ku lwa UPDF. Nkusaba Mukama ositule UPDF eno. Imaani yaabwe leero Mukama esituke. Gideon asituke olunaku lumu. Akikolere bannayuganda oyo ajja kuba muzira n'omwana w'omwana we tebagenda kuddayo kubonaabona. Tebagenda kuddayo kubonaabona. Tebagenda kuddayo kubonaabona. Nedda. Mu linnya lya Yesu. Mukama nsabidde abalwadde, nsabidde abanyigirizibwa, nsabidde ababonaabona Mukama. Waliwo ababonaabonera mu nsi ezitali zaabwe. Waliwo tamanyi kiddako, talina kyakulya, waliwo abatalina waakusula. Waliwo olinga ne visa yaggwako, talina yona gw'amanyi n'olulimi talumanyi. Ate eno tulina nawe obuuza. Musentanda banyabo. Banaye wano nsobola okuggyawo amazzi g'okunywa nedda. Buli omu ali mu mmotoka ye. Otambulira ku Google toyina na smartphone mu nsi naye Mukama taasa omuntu bw'atyo.
asula ku lubalaza ninga ali awo ne yeesuulasuula eddalu agamba omuddugavu yagwa eddalu nga balamu. Mukama basisinkane mu linnya lya Yesu. Waliwo omulwadde ali mu kiyumba ate alina okukola. Oyo omwana omuwala muwe ekisa aleme okufaanana ng'abakyala abalala. Abeere nga mulwadde alina ekitengo naye ng'akola ate nga talumwa, omugongo gumuluma naye ng'asitula. Okugulu kumuluma naye ng'atambula n'okuddukadduka. Kati Mukama nkusaba osisinkana abantu bwe bati mu linnya lya Yesu ate obawonyeze ddala in Jesus' name. Ne Uganda yaffe tugikuwadde Mukama olunaku lumu. Ojja kutuwa ebbaluwa eri Mukama gye twagala. Ogusajja gwagibba ne gugenda ekkololo ne gugisayininga. Era nsayiniza okuddamu okutema bannayuganda ebijambi. Ate kino ekisanja mujja kundaba era ddala ddala kitutema. Naye nga yali alina okufuna ebbaluwa ebintu byonna abimanyi mu mutwe. Byonna yabisoma n'abiyita. Ne bannayuganda ne bakkiriza. Naye sebe ebbaluwa baagibba. Mukama tujja kufuna ebbaluwa mu linnya lya Yesu. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddizza. Amiina. Gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Mbaagala nnyo mbatumidde aba UPDF bataata mbaagala nnyo mukole kye mulina okukola mudifendinge ensi yammwe. Aduuyi buli wolaba aduuyi takyali anyanya nedda bakulimba. Aduuyi muwanvu bwati ennyindo bweti ate mu Nyarwanda iko aduuyi iko anyanya president gundi anyanya abo kati be banyanya buli womulaba move conscious bo musanga nga muri babiri mweka nga waliwo entumo y'omusenyu nga Musa bwe yakola gwotambula ogende kati gwabakirabye tukola ate oli kye yakola ole yawabira Musa gwe sirika bagambe ayi ali luddawa ayi oyanywa nnyo omwenge luli ayi obwe ba anti batusasula ayi aliwa ayi abuli musirike munoonye omulala. Mukama bawa omukisa. Sigadde nze SPS Muwire nakakwerege nkomawo e Uganda nakakwerege nkomawo kale ndabe ki kyononkola. I sign out.